Chance ekibokisi. Alright. Ye nno embeera oyinza okwagala okuseka n'ogwa n'eri ng'olaba embeera etuuka ku musajja munno. Eyo embeera Uganda gyegenda maaso n'okuyitamu mu biseera by'akalulu. Ebyo nno byabaddewo eggulo nga bagenda maaso n'okulonda ba Lord Kansala mu bitundu. Essembabule oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza. Ky'oba omanya n'ebirala nkuyanja bigenda kuba bijja. Ngenda kuba nga mbawa full details mu butambi mulabe embeera Munnayuganda gy'ayitamu. Naye bino byonna bigenda maaso n'okukolebwa ekitongole ekya Electoral Commission ekya Simon Byabakama ekivunaanyizibwa ku kulonda kitunuule kigenda mu maaso. Tugambe nti no Simon Byabakama omulimu yagukwasa baani? Yagukwasa aba UPDF, aba JET baba bagenda maaso n'oku exercising activity gye bateekeddwa okukaalinga. Ekyo ekintu sikitegeererako ddala kubanga tetulaba munnansi wakyagenda maaso ng'asattira ng'ekitongole kino kitunudde kiraba. Lwaki ekitongole nga kyo tekibeerayo ne ba security baakyo abagenda maaso n'okuexercising embeera eno? Lwaki obululu bugenda maaso n'okubeera nga bukuumibwa, bulondebwa, activities zonna zikaalingibwa na UPDF? Kino Simon Byabakama agenda kinnyonnyola atya abantu? Kati nno bino nga mubirabyewo mubira bintu lwa nsonga internet ebaddeko, naye mu biseera biri eri ebya general elections nga tulonda president, embeera eno era yaliwo era abantu bangi baakubibwa, battibwa, amasasi gaanyuuka ne tear gas. Naye lw'okubanga internet eyaliiko tewasobola kufuna bigenda mu maaso Ssembabule. Tetumanyi ki kye baagaza kitundu kino. Tetumanyi gavumenti lwaki yeesibye nnyo ku kitundu ekyo. Waliyo ki? Ekyo Munnayuganda kinyagala onoonyerezeekerawo, njagala osimbe essira. Gavumenti olaba ng'ekitundu ng'ekikayaniramu, kati nga olaba ekitundu kya Bwemiyaga, Nakaseke, manya waliyo ensonga enneekusufu era ng'ekyo ekitundu kya nkizo nnyo eri gavumenti. Eiza nga waliwo omunene mu gavumenti aba ayinayo projects ez'amaanyi oba nakina sinakini ng'alina projects z'agala okukolerayo, kati nga balina osooka okugyayo kiremya yenna kutandikira ddala mu ba councillors paka mu ba MP. Tukirabyeko gavumenti ejja ekibala weetyo. Kati embeera weetyo Essembabule bwebadde. Ngenda kubanga nkuwa full details wekkaanya akatambi labire ddala embeera nga weegenze mu kulonda okwabaddeyo olunaku olw'eggulo. Ddala naawe okwate ku ttamoonye nnyo omutwe ogambe Uganda tulagawa? Ddala bino ebintu biki existinga mu nsi? Kati lwaki okulonda tebakuzigyawo? Lwaki tebappointinga bwappointinga ba minisita nti kansala gundi? Kubanga kye baba baagala okukola tetulaba nsonga ya kulonda naye akumalya abantu budde kulaga mawanga amalala nti mu Uganda mulimu demokrasiya nga te demokrasiya taliimu. Ekyo ndaba nga tekyetaagisa. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza. Gwe tannatweyungako waliwo ekigambo subscribe kikoonemu. Ojja kubosola bulungi nnyo tweyungako. Abali mu diaspora emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo. Mwebale kujja mu comment section, mwebale ku likinga, mwebale ku sharinga. Saagala nno kaakati no balwisaayo, njagala mbatwale mu katambi twetegereze embeera eno. Otunudde ddala Munnayuganda osaanidde okusitukamu oba osaanidde okusigala nga weebase ng'oli comfortable ne gavumenti egenda mu maaso ne kubanga ekutwala maaso mu ggwanga. Ddala weetaaga enkyukakyuka ku by'olaba. Waliwo by'olaba nga tebituuse ku ggwe n'ogamba nti no bituuse ku bannange tulina okusitukiramu. Sooka weetegereza akatambi kano. Chance ekibokisi.
Chance ekibokisi. Baabo abamanje bazze kukwata polisi bazze kubiyiwa mu kifuba police station ye Kabayola timu ya Mulungi amaje galese obu babugize babubye babuyiriza kifuba boxi zasise abantu bekyanze government yene eswala nnyo ne bannange Mulungi toyinza tukola Mutusabire fenga bannamawogola Sembabule efuuse Sembabule olwaleero byonna ebitambudde mu kalulu k'aba meeya n'abamagombolola basentebe ne bakansalazi baabwe oli abadde ayinza okulooza nti oba tulonda ani mbadde nzija nkaawa ku bumenyi bw'amateeka ku kukozesa obubi emmundu okwali mu kalulu ke Sembabule nga 15 nga tulonda akalulu ka president n'ak'MP n'embaga abanange twasimatuka kufa effujjo lyali lingi abasajja baatukola ko buli bulumbaganyi bwotayinza kuteebereza nyera kwantifa internet teyaliiko ebimu temwabiraba ne bakola effujjo ku bantu amasimu ne bagawamba ne bakola buli kimu olwaleero akalulu olwaleero Sembabule kajjeyo bingi ate ne mubifunira mu budde abaana abakubya amasasi abaana babayiye ebyenda be bakubya ebisambi okubiyiwa be bakubya emitwe okujaasa bannange ekiri Sembabule oyinza okulooza nti ffe tuli mu nsi ndala nnyo mbadde nsaba bannaffe mukulu Sodo Anifa Kawoya Honorable Kuteesa ne Rwashande Mwami Museveni mbadde nsaba kwatako obubajjo bajjo ogambe nti gwe kano Rwashande nkakuwadde Republic iyo okwataka ogambe gwe Anifa wano nkugabiddewo awo waweeyo Republic ogambe Honorable Kuteesa nti nawe kano nkakuwadde ne Sodo omuwe kati bano bawandike listi y'abantu be baagala okuwangaala nabo bakwate ffe abasigaddewo be bataagala batuteeke mu mmotoka batuyiwe mu nnyanja kubanga njagala Mbabule ekigenda okusibuka Sembabule awo twekubidde endulu teryafaayo eyo polisi ya Sembabule twasigaza bizimbe mbadde nsaba nabo mubasengule mubatwale bannamawogola bamanye nti Sembabule buli omu yeefeeko kubanga njagala bategeeza twekubidde endulu buli omu akozesa emmundu nga bw'ayagala ab'obuyinza bakwasiba emiggo drone bazikutte abaana betuwangala nabo bakutte bakifeesi babambaza engoye z'amagye teryabagambako teryayogerako bannange mukulu Museveni Sembabule bwebanga ekyali paati ya Uganda bannayuganda basaba obwenkanya emmundu mmwe muzirina zammwe bakuba batya abaana b'abantu amasasi eggwanga ne lisigala nga litambula kyekimu oyinza okulooza nti Sembabule ebibira by'e Congo oyinza okugamba nti ali Shababu Sembabule bannange Mbabule ekiyitiridde abaana b'abantu leero tukulukusiza amaziga omwana n'akuba Honorable batukoze kino Honorable nze bankubidde wano nze kansala bankoze bino Honorable bakutte amasimu gaffe bagasudde mu ttooyi kubanga bakuteebereza okubanga okuteeka video buli ffujjo balikoze tebagambwako kubanga bali mu gavumenti
bannange mbasaba ne obo wagire NRM ddala mu mutunuli ebifaananyi ebitambudde olwaleero bakubye omwana essasi wano ku mugongo eri muyisenga wano ku kabina wansi sirowooza nti omwana oyo anaddamu okutuula n'atereera amasasi ku polling station ne mukuba mu bbanga ako kakyali kalulu mbadde nsaba Sembabule mugitaase teddamu okulonda muwandiike nga listi nti waliwo district nga Sembabule awo tujja kuwandiika nga lukala lwawo betwagala bagende bakulembera ebbendo bendeeri ate nensaba ne bannaffe bajja tyanifa bannaffe ba mukulu sodo bannaffe ba Rwashande ne bannaffe ba Kuteesa mutubuulire muwandiike listi yawo be mutaagala nze mwami Kuteesa bwe yagamba nti agenda goba Nuupu Sembabule saamanya nti okugoba Nuupu Sembabule kutegeeza kutulugunya abantu kubatta kuba masasi kuyiwa amagye mu kalulu na kuwamba buwambi tetwakitegeera nze nali ndowooza nti bajja kuwa obuweereza obulungi abantu basima ekibiina kyabwe mwami Museveni ab'emawogolo ababuliidinga bino bye bagamba nti wafuna ebitundu 9 simanyi 8 bumbeka si bituufu emawogolo abatuwambye obuwambi mukulu byabakama bw'obanga ddala gw'okulya akakiiko k'ebyokulonda bino ebyemawogolo ebibaddewo bwe tosobola kuteeka special investigation ku district eyo n'obuuza nti naye ddala bino ebitambula olaba bibadde bwe biti mu kalulu just ake LC3 n'obufo bw'abameeya niye mutusaasire ffe bye twayitamu ku level y'obubaka bwa parliament n'obwa president bannange ekimala Sembabule ekimala tugenda kwekubira endulu wonna wekisoboka naye tuziyidde we are bleeding our hearts are bleeding mwayogerako abantu babalozambulwa kuba muli bannuupu ne bwe tuba bannuupu Uganda eweerereza mu nkulembera y'ebibiina ebyenjawulo multi-party system mugijjewo mugamba abantu nga tuli mu movement system NRM yokka yalina okubeerawo bannange Mbabule tukoleddwako effujjo oyinza okugamba nti ffe tuli momboze oyinza okugamba nti ffe balina gye baatusuubula ne batuleeta Sembabule yewali ebijja by'abajjajjaffe ffe abamu kitaawo ne nnyoko bali mu Sembabule ekituluma abamu abatuliisa akakanja bapangisa bagwira bapangisa mu Sembabule baava gye bavudde bazimbyewo bizimbe ko batutawaanyiriza njagala obbategeeza bannamawogolo kasita baneerwanako mbansaba mukulembeze w'eggwanga tukubye endulu kati ogenda kula returning officer we Sembabule alija agenda kulangirira nti akalu kabadde kalungi polling session zonna agenda zirangirira nyenga bino byonna bigenze mu maaso abiraba bakuba batya abaana b'abanna okwagala okubatta esikulisizaayo kimanyi nti akatambi kabadde kawanvu nnyo ninjagadde okulaga buli mbeera nkulagira eddala kuteera eddala ku kinyusi weetegereze naawe kenyini weewuunye ogabe bino ebintu gyebiri bisobola okuba tebyapeninga mu kitundu kyammwe tebalina kye beetaazaayo naye mu bitundu ebirala it's a tag of war akalulu lutala abantu begirayo amajambiya NRM egirayo ddala emmundu eyagala kweddiza ggwanga lyonna bino bibagamba muno tukozesa ngeri ya demokrasiya no si demokrasiya eno mundu yegenda mu maaso n'okulonda era nga tuvumirira ebikolwa nga bino era ensangi zino Mwami Yoweri Kaguta Museveni agufudde mugano okukozesa ab'ebitongole ebikuumaddembe n'emmundu okuintimidatinga abantu okusobola okuyisaawo byayagala n'atamanya nti kittattana temateeka w'eggwanga lyaffe n'okukyoboola empisa mu bitongole ebikuumaddembe kubanga bijja kula bimanyi we batwebeeyisa so nga ekitongole kyonna oba UPDF kyonna ekyamagye kirina okukuuma empisa eri ku civilian kubanga omulimu gwakyo kukuuma ggwanga nga mwe muli bannansi ate tekirina kwenyigira mu byabufuzi kirina osigala nga kiri nyuto basobole okubeera nga bakuuma eggwanga nga baweereza eggwanga mu ngeri etaliimu kyekubira okusinziira ku ssemateeka kakati gavumenti yo eba esazeewo okukozesa mmundu nagamba ebintu ebikuumidde gavumenti mu buyinza biri bintu bibiri ssente n'emmundu singa Mwami Yoweri Kaguta Museveni omuggyako ssente n'omugyako emmundu talina maanyi wano mu Uganda ekyo nkikubuulira naye olw'okubanga obwavu ate kiba kikoze intentional okulumya munnansi obwavu basobole okuba nga bamufuga okuggyayo emmundu okubatiisa n'abamu babakubira ddala amasasi okuteekawo embeera okwagala okuteekawo embeera nti temwetantala gwe twagala okuyisaawo mu mumanyi kabanga kabonero akasindika sigino kati n'otunuulira nga akalulu ka Uganda tekaliimu fair and justice kyokka electoral commission nesigala ng'etunuulidde ensonga eno nga terina kyekozeewo wabula ng'ebikolwa nga bino bigenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo eyo yonna mu byalo bw'emiyaga Nakaseke Kamuli ebikolwa nga bino tubirabyeko nga bituusibwawo
ne gavumenti nga balina omuntu waabwe gwe baagala okuyisaawo okuteeka mu gavumenti asobole okuba nga baweereza kyere watali wadde abakuba ku mukono, then awo basooke bajeeze munnansi nga teri abagambako. Okwo mujja okubeeramu confiscating ebintu byabwe, properties zaabwe, mataka atwala tugende, basooke basengula abantu mu kyalo nga nanti buli alina obuyinza eyo wa NRM kyo kye baagala. Naye byonna byonna baba bakola bya bwereere. Ensi bw'enaaba yakukyuka buli kimu kijja kukyuka. Gwe ky'oba okola kintu kimu, tamuza video, likinga, sharinga. Nagambye gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otwegattako ddala butereevu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati embeera yeeyo mukwano gwange, ebyo nkugambye biri Ssembabule gye biri. Va ne ku bino ebyali e Butambala ewa Muwanga Kivumbi, amajambiya gasooke gaveeyo. Bano waliwo ne bye tutalaba, amasasi gavuga live, abantu babattira ddala babakuba babasiba. Naye nga ki ekibasibya? Olw'okuba bazze okulonda. That's why abantu olaba nga beekyaye tebakyagala kujja mu kulonda. Otomanyi kirumanga kusula kalulu ka kandidenti wo ng'okimanyi olonze ate n'atalangirirwa. Abasajja ne babalaga nti bye mulonzi tebirimu makulu, temulina magezi maze. It was just a wastage of time okujja mu polling station. Ekyo nno ekintu Electoral Commission erina kirwanako. Twandirabanga emyaka egijja mu maaso bannansi beediima okugenda okulonda, ate nga y'engeri yokka Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'asobola okufeekingamu demokulasiya mu ggwanga. Tewali ngeri ndala sigirabawo. So kitegeeza ekintu kino bakikutte mu bukyamu nnyo nnyo nnyo. Balina okwekuba mu mutima ku baana b'abandi be bakwata, ba candidates be basibye. Okubba obululu babubba kyere, ng'emmundu weeri, bannansi balaba, naye olw'okuba obuyinza balina bw'amaanyi n'okusinga obukulembeze. Ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okukola ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye ffe tubivumirira yonna. Oli ku UG Updates TV, nyongera okukujjukiza abali emitala w'amayanja Katoman, Dubai, Saudi Arabia, UK, US batumiddeko nnyo nnyo nnyo. Waliwo abansindikira message mu comment section okuteeka ya information contacts mu public. Ngenda kikolako kuba waliwo abaani bagadde otusindikira obuyambi. Kati oli ayinza okuba ayagala tugulirayo ka data, tugulirayo ku systems, manye ebintu bino bikaddewa bijja. Tukwaniriza gwe mukwano gwange ali eyo muwuliriza omulungi. Ngenda kubanga mbateera contact ya WhatsApp gye tunaayitangako, ejja kubeera awo ku account. Ngenda giteeka mu public buli muntu asobole okuba nga agikkaanya. So gwe ayagala okusindika obubaka ojja kuba obusindikako. Information yonna gyonna bw'oyagala okusindikako ojja kuba ogisindika ku nnamba eya WhatsApp. Tugenda kuba nga tugibateerawo. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Tugenda kuba nga tukomawo.